Topisa kwoli ku line? Kwendi mukulu Kadima. Oli otya mukwano? Nze sebo. Iye. Obulamu bulungi oba bubi? Obulamu bubi. Kiki mukwano nnyonnyolamu? Kakati mukulu Kadima obuzibu bw'ennina bwa wange. Buli butya? Obuzibu bw'ennina bwa boosi wange. Boosi we yabadde ki? Boosi wange yangobye mu abadde akusasula bulungi obadde okolawa? Nkolawa. Bwawusigala? Iye. Nemukulu Kadima ndibulaba. Abantu badde bakaba mukampuni tebabasasula. Netiwaaka yombi obadde ogamba? Nambye. Olaba abantu badde bakaba mukampuni tebabasasula. Nze abadde ansasula bulungi. Okay, Teo. Kati ki ekyatuuseewo? Ekyatuuseewo munange boosi wange ono noziriza okuba njagala. Wangi? Atuziriza okuba nga mbadde njagala Anko yaani? Oba wamwagala bawa boosi wo? Nkulu Kadima simwagalangako era simwagala era sirimwagala. Simwagalanga munnange. Kati ye okay, omukyala bamuyitaani? Omukyala amuyita Madam Joyce. Madam Joyce. Okay, kati mwogereko naye muyambe abantu bangi muyambe embeera si nnungi. Kati oli liddawa? Naddayo mu kyalo munnange yazigenda mu weeks 2. Bambi sorry ogereko naye tulabe. Ale munnange. Kati tojjaako eno enamba ye? Ye Mukulu Kadima. Madamu nga takwata katumuddemukko tulabe. Kale mami Kadima. Akola mulimu ki? Madamu. Akolera mutoni atunda ngoye. Atunda ngoye. Esimu era teragikwata. Esimu yabeera nnyo busy ate kati. Hello. Auntie Joyce. Wanyi sebo. Nkulamusiza maama. Nange bwenti sebo. Bampita Kadima na Mayanja Kabogoza tuli ku Beta FM ekintabuli ky'omuziki wa. Sebo. Kakati auntie. Yes sebo. Ekitukubisiza essimu. Yes sebo. Waliwo omukyala bamuyita Teopista abadde mukozi weewuwo. Teopista atutumye. Atunnyonnyodde oli boosi we mulungi gwayagala ennyo. Omukoledde ebirungi bingi atugaye nti tomulyazaamaanyangako ne mu lockdown ssente zo badde ozimuwa. Bwekyali era bwekibadde. Naye kaakati n'atunyonyola n'atugamba bambi twogere naawe wamugobye essaawa zino ng'omuteebereza okuba nga yayagadde bbaawo. Njagala nkutereezeemu tekwabadde kuteebereza. Yakikoze ekituufu namukwatidde kyenkana mu kikolwa kubanga kinamusanze aliko era naawe bw'oba okitegedde. Wamusanze ali ku ki? Kyabadde kirungi. Namusanze beereze kati obeera oyagala lwaki munkubira? Nedda wabanga funye bubi. Yabadde tandeze wabanga mbadde sagala kwogera naawe nemutuulako. Okwogera n'oyo omuntu sebo nsobola okwogera naawe. Nyabunzi wendi wano maama. Teo. Kubanga woba oyagala kuyamba. Teo sirika. Nkale nnyabo. Kati Teo sirika. Nsirise maami Kadima. Kakati maama obadde okyannyonyola. Nze mbadde nkugamba nti kati omwana oyo nagenze ne mukubira. Namuleeta kale yannyonnyolamu mbuno biki yawumulamu awo ayagala kasente ne muleeta ng'omuntu nga manyi nnyamba muntu ne ngamba kola njanga kuwa sente bwe ziti olabirira abaana bange. Naye omwana oyo nkugambye ne mukubira essimu olunaku lulamba takwata ssimu. Kaakati essaawa zibeera zigenderedde. Ngamba kubanga omwana wange abadde alina obuzibuzibu nga yafuna infection. Ntuuka ewaka
omanyi kye nasanzeewo nedda nyabo oyo olwo olwana olwo nga batudde bali mu kulya nkoko eŋŋamba oba ndaba bubi nempenjula kateni nenteekako n'ettaala nabasanze ng'oyo omwana muwala ennaku ye yagitadde wali ali kuki ali ku bisambi bya mwami nga bali mu kulya nkoko nedda anti twali tetulya nkoko saagala kwogera naawe Teo sirika tunkwasaganya ensonga ale mami kadima kakati mama kakati mama wanji kakati tusaba Teo ayogereko Teo wanji mami kadima tobanga mwami wamwagala lwaki mwali mwerera bannange mami kadima amazima gali nti nali sinnaba mwagala ng'oteekateeka nedda nze saakwagala anko samwagala simwagala era sirimwagala gwe nnyabo Teo wanji Teo wanji ogamye muno wabadde nga toli ku bisambi byabo abo obadde olowooza nabo bagenda kwagala yogera amazima ebisambi wabadde okola wabadde omugobako nsiri amazima anko yansika mikono ne mutuulako yali tandeze owo wamalaya okay kakati okay Teo sirika madam kati tukube n'obwetwaze obw'ekitalo nga twagala osonyiwa omwana onaakomewo akole wabadde ajja akasente njagala kubuuza singa mbadde mwannyoko nga mukondomi wo n'ako akawala bye bakoze ebyo ogw'omusango wandi gusala omuwala simumanyi atukubidde essimu kakati okay kakati twetonda enewe kati nze ekiriwo ekiti agezeeko awalala kubanga nze sagala muteekako lubale okay kakati kyetusaba ekimu si kugezaako walala kyetusaba kumusonyiwa musonyiye wangi musonyiye naye wange tadda yi maama ate awo obanga atamusonyiye kyetubadde tusaba kumusonyiwa ate akomewo ewaka nange ndi muntu mwebale kakati maama wanjise kyetusaba omusonyiwe akomewo n'ewaka okumusonyiwa musonyiye kubanga mbadde nnyina kyenteekateeka okukola naye ng'omuzadde musonyiye ebirala saagala kumanya maama wanjise akasente abadde akeetaaga akasente agenda nonyewala ebirala yagenda ng'abikola nga tamanyi nti nno omulimu genda kuggwawo musonyiye olwala tatunula nga muntu amuza bakama be Teo wanji mami kadima amadamu omuwulidde mukambwe mukko agaya kusonyiwa yadde alina kyagenda okukola ate oba omulimu agunnye kale singa anko mwagalira ddala lumu nimanya nti ensonga gye banvunaana erimu eggumba wanji nnyabo